way. Thank you, Coach Leo here. Fairly played game, lacked consistency. Very good second half, but we fell short. Looking at first half, I think we didn't execute our functional roles very well, especially with our alignments, and the decision making wasn't good, and also especially in the open play with the continuity, we didn't know how to use the ball. But also reckless turning over the ball costed us the game, especially in the first half that ended 24-3. When second half, of course, we corrected, but of course it was too late to chase the game. We're chasing the game, I think, by 4 tries, so it was a little bit too late for us to chase the game. But a better second half, which gives us momentum into the third game against Buffaloes over the next weekend. Coach Leo waneno muzanyo tegubadde mubi, tusobodde okukomawo mu kibinja ekyo mu faafu ey'okubiri, naye tetusobodde kujja obubonero bwe twetaaga. Twasudde nnyo obubonero obusoose mu kitundu ekyasoose, twasudde obubonero nga tugoba obubonero 21. Tugezaako okukomawo mu second half, naye tetusobodde kufuna bubonero bumala akutuganya kuwangula game eno, naye second half etulaze nti tusobola, ate kituwadde amaanyi nti game eyokusatu eddako nga tukyadde Buffaloes ekyadonde e Kampala, tujja kukozesa guno omukisa gwennyini ogwa second half nga tekizanyeemu okutuwa obuwanguzi obujja mu game eyokusatu ejja maaso. Thank you. As a team, we started with our structure and it was working good for us. We kept on piling pressure in the first half and we were able to gather a couple of points here and there. Going into the break, we had a slow start in the second half, but the boys were able to pick up, and as the game went into the 70th minute, we are able to pile more points to see that we are victorious here today. Okay, what is your general comment about upcountry rugby? Because previously rugby was a Kampala thing. Yeah, I think congratulations to the people who are working with the teams in especially Eastern Rugby. I think there's been a lot of improvement when you visit almost all teams in Eastern Rugby. The teams have gotten better with every season, and I believe in a couple of years to come they'll be contesting for the league trophies. Game generally first round tulabye Heathens je tumanyi, naye second round je tulabanga mu first half tutandikidde ku structure yaffe
okulaba nga tusobola okuteekayo points mangu mangu nga game yakatandika. Lwakubanga we tukomeddewo mu second half tutandiseemukko mpola mpola ekisobodde okuwa ttiimu ya Walukuba omukisa okubanga bateekako points ez'amangu mangu. Lwakubeera nga ttiimu tusobodde okwekumakuma okulaba nga second half wegendedde okuggwerako tujeeyo obuwanguzi obw'amaanyi. Njagala osooka okwebaza aba caretakers ba rugby especially mu ekifo kya ebuvanjuba. Teams zikoze kyamaanyi okubanga zifuuka nnungi buli season we tubadde nga tugenda mu maaso, era kyensuubira mu myaka emitono gijja mu maaso awo bajja kubanga basobola okubanga balwanira ku kikopo kya liigi oba okubanga basindikiriza ttiimu ez'amaanyi okubanga zirwanirira ekikopo. Nze Nobat Okeny era nga nze captain wa Platinum Credit Heathens.